naye waliwo obulimba obutambula obwerimbise mu bagwagwa omanya baba wewe mutawangwira bayi wenduso okwogera kwa tata wa Nakimuli yagambye nti omwana walude nebizimba nga bimbonya abonyera nga bimuluma era nagamba nti omwana we bizimba bibyamusa I think tosobola kwagana Nakimuli kusinga kitawe na mwana we you get era mumulaba ne dongo distance yokubanga ndoza za ku mwana oba azala abana balala yali ebadde nga mpamvu ensetu yu ya buli muntu wali walabira omwezi n'enjuba ensevuga abantu speed mu buli mbeera mu buli situation mutasobola kunenyeza muntu mutasobola kolaki naye omuntu abanga tuvudde ku maaso mulekere nga okwayiriza abantu kiba kya buswavu nnyo omuntu omusajja omukulu okuva ino jayo omuntu omunene nga gusinga nga tegukyane mu simu yo n'otula ku TikTok oyo ba ku TV ne ba YouTuber ate bana Uganda muyigwe okuzira ku ba YouTuber ba wano naddala Eddie Kenzo kino nkikugamba Eddie Kenzo TV ezimu zizire oli bulandi balya kugwe bobata kwogera ko tababera bebe cool big size TV ozimu no bu YouTube obumu mubuzire Shiba Olix bakalungi abana ba Shiba Olix muzire bu TV obumu obwo bukutukutu nga nabate mbalaba kyovanze mbulookinga nnyo otunira omuntu anafuya Shiba nenga alina okubeera wali ku Shiba nga alina kwogera ku Shiba notunira omuntu ayogera ku bebe cool nga watayogera ku bebe cool tabeerawo naye najja luzina nafuya bebe cool no tunulira waliwo buno obulenzo bwako na buno bwakulumbala bulingo obuyuni buno bulingo obugeregere butula walwa nakaloba bakaita solompa soba kaita katya simanyi forofese iyo kaita butula ku mikutu mwe mugenda kwa na TV Galaxy TV lwa kumanyira bayimira kunafuya bayimbi I'm telling you abantu bemuwana wana temusobola kubali akwa do mwezi ne mutandika ngokwata abantu abasobola okubeza abo music industry atenga mu namwe nabuli ali ku TV wonna woli ostaninza olwa abayimbi na baselebu tena music naye buli kasane mukwatanga abayimbi abasobola okubera bamanyi waguru embana fuyanga nga ate mumanyi mukola kya bulimba era nga mukimanyi kya bulimba bannange bwoba tomanyikiza tukuyambe diri ono damo kwogera ekintu bakirize nti kituufu nga tokoze ere nene bwetu diri ono yogera ekigambo bakukirizemu ngomaze okwokya bwotyo kubanga ekyokutategeera kyabo ekyokutegeera kisi kya fenna abantu muli wano temana kigambo doctor oba katika nkambe mu philosophy omuntu bw'osoma ennyo n'osukuluma mu philosophy bakuwa ekitiibwa ky'oba doctor like Dr. Sidiru Pereria Dr. Hajamis Kigundu Dr. Aithalus Kasolo Dr. Hajamis Kigundu Dr. Kulthum Dr. Balamba Rugahale siba doctor nti bakuba mpiso nti babagaba n'empeke wadde sirapu emu tebagimanyi but bali specialist they are specialist doctors because basoma mu philosophy bw'osoma ennyo n'osukuluma bakuwa ekitiibwa ky'oba doctor si doctor akuba empiso bakulira empeke si doctor ntamanyine sirapu kyewonya you get naye olwokuba muli babuyabuya obwongo bwa mu butono entegeera ntono n'osanga n'omusajja omukulu n'avaayo n'ayasaamirira ekigambo ti Dr. Lusaitha Kasolo yakulira eddwaliro eryo liyale singa eddwaliro likushuwinga ne ligamba are you sure because mwenna abogera mutemanyi kintu kyemwogerako nti kyabulamu ekintu ekiri very very expensive ekintu kyebatekedde ebbanga eddene first of all let me tell you something oyo doctor gwe mwogerako mutabani wono omwami wa Saloma yasomera ku University Makerere ali very specialist doctor yagenda ebungereza nakuguka mu byakola wabei tolowooza nti nno mulaba wano mu Uganda nti onomutuukako amanyi kyakoledde ebbanga eddene ayina abalwadde be nga ne wabataliwo babeera ku timetable even ne Bulaaya yennyini n'okubeerawo ko wano kutono naye olwokuba nti ekyokutegeera si kyaffenna olwokuba ekyokutegeera si kyaffenna Dr. Castro togenda kugamba muntu omutegeeze oba yeetimbe badokita tebakuba bulango naddala ababebbeyi oyo professional doctor nga kyakuguka akimanyi ne kyakola akimanyi bw'oba oyagala musaakingeko olabe biki byakoze in fact n'okubeerawo kwe abeera ku timetable kumpi buli mwezi abeera e Bungereza abeera ebweru w'eggwanga abeera mu Kenya abeera e India ng'agenze kukola ng'agenze ku mission za kulongoosa bakyala ekyo kyasomerera aludde ne Nakimuli nga dokita we ne mu campaign yamujjanjaba
era namutolamu ebintu ebimu namugamba soko male campaign naddayo ne kitawe w'omwana yeeyogeredde lwatu amuzaala mu mubiri gwe nabaga nti omwana wange aludde ebizimba bimubonya njagala mbabuulire tewali ddwaliro wano ne wali bbeeyi talitaliiko ggwanika kalibeere ly'Ebungereza kalibeere lyawa kebeere ludda wate Bungereza basinga n'ebizibu singa mulekerawo n'okompayiringa kweza ensi gye basinga n'okufa buli ddwaliro kebeere mulago kalibeere international hospital kuliko eggwanika omanyi lwaki basaka eggwanika baba bakimanyi nti anytime any day wali otegeddeko lwaki oba ogenda mu theatre omala kusayininga era tebasobola kukolako nga tosayininze nalabye Zaaka ayogera boga stock Zaaka oli kula ddi Oliva ddi mukibamu mbadde mulina n'essente z'omukazi ng'omukwani akwanira obulenzirenzi buno bukomediyani mwasalawo okukuula bakazi mubeera mu parliament ne mukwana abakazi ne mubabbako ssente mbasuubiza laafu temugenda bawasa mulina ebikazi bamwe mubawasa ebikadde bibi ne mudda ku bawala ne mubabba ne mubabba ne mbateeka mu depression ne mubalaza n'ebizimba mubagaana okuzaala mukazi wange ajja kumanya lindako kola otya ne mbalako obusente bonna bwade mupangira comedian amukolera eki oyo atana na kiddaka atanywa nakulaba kati basemwando nga mubuti okweteekawo Katonda wabate alese ntuko y'omuntu newe ogenda mu America wano twatwalo government number yatwalo olanya mu America yadda mpaye dwaliro limu italiko ggwanika muleke kunafuyanga ba dokita Kasitwano ojja kumwetaaga ggwe nyoka ajja kuba ayina ebizimba nga ononye eddwaliro wano erikiri specialist nga libakutwalamu abantu abasomereza endwadde z'abakyala batono wano mu Uganda oyo omwana wawe anasomedde Makerere n'akuguka n'agenda e Bulaaya n'ayongerako n'agenda e India nga kyasomerera amanyi kyakola ne goda ku social media n'otandika okunafuya eddwaliro ly'abali oyogera ebitakwatagana ogambye mbuno Dr. Ruth Isaac Kasolo obulijjo olaba otomanyi na kitiibwa kya Dr. Ruth Isaac Kasolo kye kiki omukazi akulira World Bank mu Uganda omukazi tamanyi ne kuba mpiso tamanyi na nti Panadol 3 ziwonya kiki oba tomanyi kyazitowa tukunyonyole Dr. Ruth Isaac Kasolo oloza lwaki wa bbeeyi njagala okukuddamu gwe okutegeza yakajoyininga mu ferothofe omuntu bw'asoma ennyo bamuwa ekitiibwa ky'obwa dokita nga bw'olaba Dr. Sudiri Lupereria nga bw'olaba Dr. Hajamis Kigundu nga bw'olaba Dr. Aitha Ruth Kasolo nga bw'olaba Dr. Balamu Balugahale Balamu n'omubuuza kati nti sirapu eno ewonya ati tamanyi but is a doctor yasukuluma kati golo kuba obwongo obukuli awo bunafu ne bawiki dokita bana basaba baganda mbayita ba dokita ayenga dodo muyita dokita bintu mwe bizenzengere mmwe mwavawo okujja twegattako mu bintu mwava ku planet bikune mmwe kubanga olaba omuntu omukulu ng'atudde mu kamera nannyonnyola ekigambo era kinkozesa video ye musajja ono musajja aliwa wuuno musajja mukulu wuuno kakati ono musajja Dr. Ruth Isaac Kasolo n'omusonga akulira abasawo ku ddwaliro Alexandria uyo mukyala Luna Kasolo eddwaliro nyini yavudde ne liwandiika tosomena ku mawulire tokoze eki ovudde ogomma kugenda but omuntu ajja kuteeka mu siva awere nembe naawe omuntu ajja kussa mu sivo bagende ku ddwaliro nga talinaako wadde akakwate wadde akakoloboze kooti zigende zinoonye nga omutakolangako naku wadde ku sirapex oba sirapu ne wadde omuntu agani njagala obuwumbi ebi bakuteeka eruzira lwa buwumbi bina bwoba owulyange mumagikuta obaana jogera ku famire yo naye eyina ebizibu ebigimala tewali wano famire talina bizibu omukazi gwoyogerako Dr. Ruth Isaac Kasolo tabangako dokita wa mpiso tagaba makerenda tagaba na syrup is a specialist one mu Uganda abantu ina mbatono omukazi akulira World Bank mu ggwanga Uganda sente zonna zitukira ku ye yakulira sente za grow ez'abakyala bonna mu nsi yonna World Bank yasoma nnyo n'asukuluma n'afuna ekitiibwa ky'obwa dokita yatikkirwa ensi yonna
na bweru wa gwanga nga bola ba Dr. Sudiru Lupereria nga bola ba Dr. Ajamis Chigundu nga bola ba Dr. Balam ye Dr. Ruth Aitha Kasolo kati bodde wanolimba abantu nti omukazi edwali yali please wake up and open your mind please wake up emancipate yourself from mental slavery abantu abali wano ba Dr. Kurusumo mulaba awalina batakola naye asukuluma ekyo kitiba kyekyo kati musasuze ekyo abantu batono mu Uganda nego buli gwo nti dokita nti wana ba dokita ba monanansi bawuyange mmaji obadde oyagala kwogera wejjeewe yogereko abantu abasinga bali wano muyina ebizibu muyina ennaku nalabye kale akasajja kendali nga kamanyiira bannanga kati gwe wendali gwe gwade ebivundu naawe oyogere ku mami gadget gwe wena kiki kasiru kimata maboko oyina ebizibu kwa ntona janja bandali otulaga mifaliso konna kakunemo bakava kayiringo bakava ku nsi ki oyina ebizibu endali ziwonera ddala nonya ba doctor sponsor ba doctors abatufa bawonye endali kati bichi byolanga byotulaga ddala tugula ki muzibe kyakulangira ekintu tekirimu ekimuli bwe kitino kigula musoke mwetereze man kiki naye bannanga abantu bakimufiira ku bantu naawe oyogera ku bampi gwe naye bannanga ensayire nako akati gwe oyogere ku bampi dada njaga tu comparing oh my god anje orore kisi wani bale tuyamba ekintu kimu toddamu kulanga kuba tolaba genda ozjanjabe ensenke oba okole esabo kijja kwanguyira abantu boolaba booti ate atunula eno ng'alaba eno teri mufera asobola kubba mu sitayire eyo ng'ono atunula eno ng'alaba eno olwanga jjajja emmandwa yiyeze naye nga atunudde naye ng'alaba eno muzimbe essabo kuba n'emitima gye mulina gy'amasabo teri kibi kulaba musajja ng'omukazi akutadde mu lutalo n'ogwa mu fikise eyo obusajja buba tebuweera oba owoomye kyovola abantu abesigaliza ebitiba babwe nga bamami gadget baba babwe tebateeka mu cameras tebalina ku social media naye balina amasimu basigaza respect eyo nowoona okola ota kyekiti bagenda kisigaza at least kati muli bazadde ebimu mubireke omwana ajja kuvuma wano kiripo omwana watuke ku ssomero nga bagimulaga n'ebibuuzo bimuleme abamu muvumisa n'abalala mutakula entalo buli kaseera kati gwe wendali ayina ensenke ku manso ojja wamanya agogera ku bampi mazima olanga ki okiraba otya si kiwa nti omanyina okubala sente wakazirabira emyezi oba emeka okibola ozina okufa obufya bwana ozinga zaloba okutunda bakujja kuki bakujja okwoza obutebe bw'oku church bakuwonya 5 bakujja kuba asa munanga ne volume ndwa twagala kubogerako kubanga sometimes tebikola sense ne mutu forcinga kati nga zinza solo personality sagala kumogerako kuba kimanyi mwagala naye yagenza kulumba Kenzo namuvuma musibe no mukazi akulema okuzina simanyi simanyi omukazi akulema okuzina simye bayogedde nabikere by'ekigwagwagwa musimanyi ate nalumba siba kalungi musimanyi siba mu basene mu byeyimbya omanyi byagwa biripira banene kubiza agayimba awo nakino ekitanaaba musimanyi siba mu basente simanyi nani simanyi ne Kenzo simanyi bitya agasajja ekikulu nemme ekyo kitama ate oluusi tuba ataakinga kubawonya bw'oba ogenda yuwendusu mu mmere
nga tulaba mawobe bamulekeredde bimwe bawobe tubanguyira ne tubagema tubakuba dozi nesi je kibe kigendererwa kyafe anyway that's life ate buli muntu yetaga munne tusimenge birunje biri ku bantu shira yayogedde manyi botogera bine bintu abantu baloza babala surprised bagaba mutwekoza nze ninya nnyo boda boda nendeke motoka 10 mu parking irwaji nze ngenda mu town wani ku oba ngenda ku maduka gange nvuge motoka nduka mbere mu jamu da esawa ndala 3 time ngendako nine byokola ndi mukazi munako nino kweyiya mane ngene mbale ebitabo ngene nsubula olu sometimes oluso mugaga mpise agana kumpa yoka seka sini ngampita ngamvuga mba kubanga ngenda banda be ndi serebo wowe mama nyabo era nze ngaze mu jamu wana wani nyaboda yanku 210 obe 3 Gwomanyo ntu anajo tuyana ya mujamu awo. Ebitala bikutaba na majja sima imana ngobudde. Kati shira yewunyizo muwala avuge gari mu birore, mu bimotoka. Sigama nti amuwera lwabunaku. Ekyokubiri omwana ye blessing. Nabagamba mwe ekigambo kikola embeera ne mumpakanya. Ekigambo kikola embeera. N'oluberebere kyali nga kigambo. Nabagamba mutumenga abaana bamwamanya agayina meaning. Agayina ebigendererwa. Tokera ku macha mwana kumutuma zinsanze zizinda olwange zili bagwa simanyi zizinga zoromboka simanyi byoloni era ajja kuunyanga ekyoloni mugendere byane binaga amanya nyago mbubimenke era gubaawo nga gwamenkuka nze full figure na chamawa look what me I'm beautiful no bano muntu ngami kwano jo beba ne dagala densansa muntu batunanga akabengo beba advisor bagalo ko bakako bakwana bakolachi ngana mecho kule ba manda chwa mante kabagamba ngana bali bakwakali beda twagenda to wabulwa tokiza gamba togambwa ako kato gwereddeyo neto inacho ofira ucho inacho bade chatu gabane bakuwachiwe bantu kwebuza magezi wego bakwata omuntu nga generation asobola okuwa milioni 2 obe 10 basa tukwali akwadeko ne milioni 8 no sembeza wedagali ensansa mutu mukuba muvumi wasubula busolo katika bukuunyeko nabo bugenda nakugagako orowozo no bachasobola okuyima obadde oyima lwa kyakali muyimira kunjaga ne mumalira munjaga ne muzana ebyana bye mutetekekedde biba jitakeke advocate na kati bamunonya koba wa Uganda mutu zano kufumbira bakaza abayine birwadde bingi bye mutasobola Uganda yensi jobera mungo ine ngoli free ntunya na mwindo nyiri ajanyirira yenna ne we yakomawo nga nokwekeka yekweka ne balinga eringa bawanika ebigalo first of all badamwe kambagambe nadala mwe abagenda nga ba refugees mugenda nga mutadde mu passport z'obusiyazi ngira abala muri bali ba matako muri muto bana amazi munyabbi kubanga mugenda mbu Uganda batulugunya ze passport ze musaba saida mwagala empapula empapula bazia mugenda mutaddemu mbusimanyi Uganda ebanonya nga musaba saida ne mugenda ku passport ndala mbu muri amatako oloza bali bagenda kwa approachinga batya jolaze era bagenda ku approving ngo omuntu idol habunda ali awalina okulira kunjegere kubide bamala kuba kado kulia wano mali anga mapea ne lumone ne mpa mabya akaluba ne mugena mabala wana Uganda even a full can survive ne president Museveni akyogera ne ogenda wale waruna oli mmere fise ku masuwani ogenda kupaka last wali ogenda kupapazi omusajja asabya oluwombo lonna luliddemu ekifi kimu gado abana bakola wa kupapazi abaze motoka nyira gye banyirira akadogo ko Uganda yensi gyoberamu ng'oli onyo nenga toyina mulimu katibuza kasuku akola mulimu ki kano kanne kana akadumpunika kazo kampingo bula mbwenseno kasoka kutundo baddagala ganda obanga keitani eyo simanyi ku Salama Road noli munno omuddugavu omulala omubi ye baba yitanga batya nga batunda ebidagala ebiganda bye biwonya n'abaana simanyi bizimba simanyi bitya ebalimbira mu abantu era obufere bwabavadda
ate abantu abamu munjagala muyige nze mbandi mukwano gwa Kasuku gwe nojja ne Kasuku. I'm not your friend. Naye oli ayagala abeere nga ye mukwano gwa Kasuku alowooze mbu naye nange mbu naye mukwano gwange. Ebyo bye bantama kyameri yannamba ali ekikazi ekyo. Kunsibako bikwano byakyo mukigambe oli simwagala. Ekyera abantu abamu muyiza okweswaza wano. Mugana mwekulubesako obwana kati wangwa nga kakana kenda bakakalinga ng'omulamba ako. Akalinga ejjini. Ne mukola content wano nga abakwe bakakosi manyi biti kati ngono onayagala kulaunchinga alina kana akadumpuni kana kalinga ende kubwe kati. Akakaza akatambulanga muntu wakati batya. Era bato balinga ngakwatira asa kama befulambo beyagala tebeyagala begenda kwezalamu. Kati alina ende kujja jali nayo kubayagala okulaunchinga. Unava webina mubijira nga atandika fe twali mu content twali muki era biki bitya. Lwaki mutambulira ku sympathy ku stand every your life eri mu stand. Lwaki obulamu bwa mubuteka mu stand every time every day. Kapala avuddeyo yayogedde kyabadde ayitamu gwe wakana nti si kyabadde ayitamu mbu era abasizza nnyo wansi mulina kaki mumpeyo ku mwene yagende Bulaya azimbe wana ennyumba obaguze n'oba oguze buguzi poloti nga nabali mutusabiza sente z'okulya abala mwafumbira gulukisi n'omanya nti olina mwandu wa Segirinya nawe nojja n'ogwa mu mbiza Segirinya ensebe ekomye bukomi ensebe maze kukoma okugwa mu mbiza Samuka Segirinya oba kuba omanyi ekiddako ogenda kuddukanirani n'okwata mwana munno n'omuwa obutwa swaitani zina majini nigana Katonda ali kusonyiwa diggwe amaanyi ogajja waga wa munno obutwa amanyi mugajja wa yesene zogula mu obutwa lwaki ozigula mu gwataina buyinza ku kitonde muntu ataina diba lya muntu nofuna amanyi agagula obutwa obuwa omuntu wafe ngano mwe mutemukola gwe gumu temusula ku nyumba zezimu takwagaliyanga na ku mukazi mwenna mwe temusobola kwegatta temusobola kukwebaka ku bakazi mwagala muzina baliwo ofunyemu ebiri esatu n'ogenda ku malayo male kumwenna kulika yebaka ku mukazi gwayagala abala abalenzi mwe baka ku bakazi kubanga munonya wa kusula nodda ku nkulu nodda ku kaze kadde kubononya wa kusula naye nga sigo oyagala mwine ebirwadde ebikulu so muleke Kapala ayogere atasabamu talina na musango gwakoze yakubuulidde experience gyayisemu lwaki gwe ndowooza yegamba nti ayokya lwaki ndowooza yekugamba nti nno alimba obadde obeera naye obadde oswana omusajja gabe bansiba bankola we bati simanyi nakola ntya ye gwe wamwebako ngadda yakubeerako kalango nagamba nti nsonderako yadda atya nammwe abaliyo mwegumya bwegumya muli bubi nambala obuviba abali baagala kudda wano n'abala baswala kubanga bagenda batunze we basula abala baswala bagenda basulawo emirimu singa gyalina gya TV tamanyi wagenda kutandikira nga akomera ndaba nnyo n'omuvubuka Matovu ng'ayogera Matovu ne Uganda wali muwasa sigwa azala mu Rebecca Jingo sigwa azala mu Rebecca Jingo abaana ogenda oddoko n'oleekanira abantu wano weesima mu Nsumba Bujingo mb'ogula paadi wayagala nnyo kabampaane ne TV naye tuwafuna mu kisagu tulendinga gwe Matovu gwe junior wagezako kweyita simanyi Sserulungi we Uganda nga bakuwasa buwasa toberangako mu bulamu buli serious as a man okuze wenna kati omutwe gutukudde n'ebirevu byeru nera still okyali mu deep mu ndowooza eri deep ogenda kudda wano nga n'abaana bakwerabidde kuba ne face kati efumye lwakwerimba wake up omuntu yenna okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiririza mu birimbo byo oba ofuuse wa bulabe nnyo ku gwe kennyini omuntu sigamba nteriyo bali bulungi abali obulungi gye bali balina kye bayitamu ne beberekereza bingi nnyo okusobola okumekinga obulungi obwo naye buli muntu gomwawagawaga nga ne mumujja wano mwagendera kwasayiramu mwagendera mu bisiyaga mugume babazina amatako temuddamu kutwasamira mugume babazina amatako mwagenda mugamba Museveni ayagala kubatta ate lwaki mudda muleke abasobodde okukomawo bakomewo okusinga okuzza emirambo wano mese yabafaako n'abalemerera n'okuzza sente nga mutukubira eno gamba kujja General Iso gamba kusale musale era sente z'ababula ffe twazinonyeno mu gavumenti mwabali obulungi ennyo abali mu Zalandani luddawa ng'omunamba gwa mmese gwabalema okuzza ne gumala n'omwezi mulamba kwefumbiza mufumbira sajja mutayagala mufumbira muri mu bakazi be mutasobola
baba suza musula mu toilet ne musanga enyinde eri ku mudumu gwa B kubanga toyina wojja wewe bakoliye bakawe misana mwe bakawo awa nobera oli ku angova yotulo obongo bonna muri mu depression muri na stress kapale wavude nayogerako muvuma wachi kumwe nani ali obulungi yibula mwali nga wanonga mwina chances zaba bujingo mwina chances za mama fina je wangu kwa mwanange choge nojja nakwa milioni 10 bobo walina mama fina Kampala nga solo kwa milioni 12 sene unyane chako era mizeja mwe Godfather yakujja wano bikorobero kubanga Uganda toka kwa afunanga milioni 3 ku mwezi wano mu Uganda ebulayo gafuna wa bwe bufuna wo bulia muleke kwerimba ne wono fumbiro omukazi omukadda mukango wa kapale era jja obulamu bujja kumala bukulume bwali yalite real life facing a life the end of the day no beranga chikwetagisa okudda wano so mogere bitono muleka ayogera amazima ayogera chaita mwachogere nebe mudda ate phantom yabalabisa nnyo kunsaba jasaba nze wacha eno omuntu ali bulaya ina changamba pozo mumbeda naye mmwe temulache mungamba bada one balago obusisi na ino musajja oli aberanga ne joti zawe de yanvumanga chada onakisanga ku police wali nakisanga ku court nga bakiteze nga furuviga banteze bada wansi bagenda kunsiba nakisanga ku court y'Emmengo bakitangani obachikaterega nengaba nange kenyini njagala chikwata kyanvumanga nga kibero ne kiri obumunyu bafune mmere ya firiji eyo lwabagira lwe yekwata video pozo omuntu ali obulungi andabikiranga loni kuba loni ali adi working o Mr. Loni yo influencer kale nabalaje bali abatonotono naye muleke muntu kubanga avaayo nayogera obulumi bwe mwene mubufula mbu abalabisiza kuba temuli era bulungi uli ayogedde life gy'abadde ayitamu life experience nawe lira wonoja ono yogere iye nnungi mwene mugenda wane mujja ne mwogera ng'embaza abagwamu dda nga bwebuza nekoboza yono bannange ono yono nga muntu mulanga obugologosi muleke kuguza bantu mind nti buli aliyo yaliyo ekyokubiri n'abe Uganda balekerawo okubasabiriza ennyo mabulira amazima mutemuzina abantu abali Uganda basaba abantu abali ebulaya kiringa abantu bali mu kyalo kusaba abali Kampala teri muntu ali mu kyalo buli muntu gwe baleka mu kyalo amanyi ine Kampala senze wakunganya olina wokero zironda omuntu nakusaba kuva ku Monday paka ku Sunday bule n'abe konye kigere bakubira ne gari gwe kubye bakukubira kwa naberanga abalema b'obwongo nti gwajje Kampala wajja kukolerera bo loba mmene obeera omubi omuzibu bannanga abantu bo mu kyalo basaba be bantu be Uganda basaba abantu abali mu America ne Bulaya mulekera wolowoleza bana bamwe abagende ebweru tibo bali bulungi nnyo n'okulyanga sente zaabwe ntunakuweza sente omukolere ekintu yagende Bulaya ali mu kutoba nozirya buli ng'omanyi nti ali Bulaya yayina waziyora family ewulirayo omwana omunga yagenda nga kadama ne balowooza nti agendedde family yonna ekika kyonna bagenda nga balina ebizibu bye batutokola akuweza sente mukolere kyakugambye akwade sente z'abaana be bagulire ekyokulya kigule naye omwana olwini nnyo nnyonyi n'asimbula bwe pa nga mumuwerekereza ebizibu byonna toli mukubira ku simu nti munnange oli oti omuwala bwakuyisa atya buli simu eva mu Uganda ebe mugamba kigambo kimu bulingi mane omuntu abeera mu kiyumba nga ayagala kwetuga talifuna ku simu eva Uganda ng'emubuuzaako talifuna ku simu eva Uganda ng'erina kyemuweereza buli simu emukubirwa nga ebuliko Uganda muve ku bantu buli omu waali amanyi omwezi n'enjuba Kapale waba yogedde life experience ye Kapale from America yes ne Stesa yayogera